bino binsusseeko kusaba weetangire n'akatangawuuzi. TMO Online Television, its associates and affiliates may not be liable for views expressed on this show. Viewer discretion advised. Mbalamusizza nnyo mwena gye musinzira okubanga mulaba TMO Online Television yenze Ssaalongo Kanka Kapita. Ekirwadde kibadde kimbala embiriizi n'eddoboozi nga lyagenze naye kerikomyewo kankomewo mbaweereze. Mwampereza obubaka okumala emyezi ebiri egiyise abantu abasinga nga mwagala program za retired Honorable Major Hajji Nadduli ezirimu okubuulirira n'okuyigirako naddala ze yakola mu mwaka 2021 nzibaddiremu eno y'emu ku zo nzitandise olunaku olwaleero naye nga sinaba kubaddizaayo ebyo ebyokubuulira ebivudde mu retired Honorable Major Hajji nyina obubaka buno kambuyiseewo mangu ate tuzitandike. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bantu ba Katonda mbabuuzaako mwenna abali eyo, nze musajja wa Katonda omulanzi Jaffe akubuulira ebiribaawo n'ebigenda okubaawo. Jangu ewange ngenda kukwatako bukwasi nkusabire otereere. Bantu ba Katonda muli eyo mutawaanyizibwa endwadde amagini gabakozesa emizimu egy'abantu abafedda abanoonya emirimu bannange leero omukisa mulimu abaagala okunyweza abaagala baabwe leero bano abatatereera abo mbanyweza nga mpise musaala kubanze ndi musajja wa Katonda omulanzi abaana bamwe bali mu makomera jangu ngenda kusoma busomi saala yange olabe ng'embeera yonna etandise okukyuka mu bunnambiro bwe mba nkutte ku nsonga yo n'otereera akasiimo okampa omaze kulabako mwe abanneetaaze nsangibwa mukono wa Anthony Nakisunga gwe atasobodde kusituka kujja wano osobola okuyita ku simu 0700398888. Omuntu nga yamenyeka walinnya mu kinnya n'okyuka ekinywa bakaboni wakutuka omugongo olumizibwa omugongo waliwo omuntu aba agenda okutula mu katebe ne kamenyeka n'otula wansi n'onuuka akagumba akakemabega omugongo ogwo gwamenyeka sebo wafuna accident omukono ne gubetenteka okugulu ne kubetenteka ekisambi ne kibetenteka nga kyabetenteka obugumba obwo ne buvaako ne buyingira ne mu nnyama bonna mbukuŋŋaanya ne mbuyunga tuyunga okuva ku muntu nga wa myaka 8 naddamu n'ayunga mpaka ku w'omwezi 6 mpaka ku w'omwezi 1 nkuyunga ate nga towulira pain ate nga b'ebitanda ewiiki emu oba osudde emiggo ng'otambula omwezi gumu ennaku 27 ze wiikisi 3 ennaku ezo oba otambula ate gwali wooli bwe mmala okulaba ne tuteesa bulungi ne tukkaanya ne bw'oba oli Masaka nsobola okujja n'enkuyunga basebo ne banyaba essimu yange eri 0772-623-84 ate erina ku WhatsApp. Waliwo abawanuuza nga balowooza nti Museveni gwateekateeka okuleka mu ntebe ate amuteekateeka amulekamu mwana olaba ne mutabani wo ng'onoomulekamu naye omala kwetegereza agenda omutulekera amwatu gamba atya ti ndeseewooyo ti okusinziira ku bavubuka bano nsazeewo ono gwe mba ntambula naye bye tuyiseemu oba ye agenda kufa agenda afuululwe eggwanga lireke litambule tuneesootinga si kutusongera paapa ali e Roma Yesu yamulamira we yali agenda yatuleka ffe omubaka tumweronderenga wano era lutuula wano Katonda tasindika mubaka kujja kutulondera paapa kutegedde Hajji mu buli mbeera bantu be balina okusalawo akyawa okubuulirirwa n'okumanya akukyawa mpulira mu nkomerero ompisa ze zibanga za nsolo mpulira akaseera konna kabaddewo tabalwamu nnyo nsa olw'ensonga nti akyaye okubuulirirwa Besigye Mugisa muntu ani omulala tumukunde abo n'abalala abasigadde haramu sirabangayo n'omu awo tamukudda wano nti mukuliko olutalo bwe bali kutuwagira ate kitalo balala bafa n'ebyayonondebwa
naye tujja kukola mpolampola tubigireki tubizeewo naye bwadda adda ate kunoonya akalulu banange mumpagira bijja kukola bino ebbanga lino obadde mu gavumenti gwe omala kufuna bwetaavu n'olyoka otukakasa nti gyetuli bw'otabaawo bwetaavu tewabaawo nkolagana wakati waffe naawe oluusi ayinza okuba alowooza oba bwetaavu talinabufuna tabaawo nakyakusuubiza mu kaseera adde ewuwe gye wayita ng'olwaniddeyo era alanga nti nzijja nsisinkagane balwanyi bannange twogeyeemu twogere ye akabanga kano tutambudde tutya wawabula mpulira tubinootinga sikudda buzzi ng'omaze kufuna kyogoba kizibu nnyo okutrustinga nkutegedde yaji nkutegedde oyo Besigye oyo yagikonda kaseko awo n'akwata ne ku kisenge ky'ennyumba gye baali bakyadde nkiraba ennyumba esulwamu omulwanyi nga n'ettaka livaako ne ligwa nogaddaba embudde eno mpulira ani yali badde agizimba uzimbyeyo mmeka eno mpulira okakasa nti asula bubi okirabanga omaze kufuna bwetaavu ojja oyagala bululu n'otandikira okwo okujeregerera ennyumba oli mwawangalidde ebbanga lyonna nga tonnajja talina kyalaga kyakoze avuma byasanze era ne bwe yavaawo tiyagaa nti nkuwadde ensawo za siminti bwe ziti nkuwadde amabaati bwe gati mpulira kuba bulooka ozimbe ennyumba olwo biwedde kubanga ayisizaawo kyayagala olwo biwedde yayogera bigambo teyatuukiriza nkutegedde yayo kaakati mmawo ono oyagala kuŋŋamba ebigambo byo tonnabyesiga akole kyokubye omwesige kuba akaseera katono ke tulina mukana akaseera talina kyayinza kukola yajja amanyi gyagenda baganda be bakulu be bakitaabe balinayo ekivve kye baatukola nga bakitaabwe kubanga Buganda yekitaawe wa Uganda bonna ye bazadde era bwebanga nakutekeddeko akatambi n'owulira even I can't spell it tasobola nakusperinga linnya lya kabaka olaba obuyinza kyebukola mpulira bukumeza ebiwawaatiro byotali badde nabyo nojja n'amampaati imagi n'otambula ng'okaga obuyinza naye aleka Hajji kutegedde kakati ne M.i.S.O naye lowooza ategedde kye yalikoze bw'aliba alidde omulundi omulala ajja akikwate bulungi tojja buzziku olwo olina kyogoba n'otandika kusuubiza kubanga oba akigambibwa ati ne manifesito ye serabangako ku manifesito ya DP erimu federo na Bwakabaka babyogera kyennabigambo buli omu kyennoomu ku bwomu tewaliwo ndagaano naliko ku rediyo ya Sematimba neŋŋamba nti manifesito teriiyo eyogera ku ebyo byayogerako oyo naaga nti njirina nemuga nti gyeyeeta ogiteekewo ngisangayo nagendangayo ku Lwakutaano yagenda okundeetera manifesito nga ye nga candidate si ya pate tesimbulirizwa mu kibiina kimuwadde kaadi nemugamba nti nadde njagala ampeka bukuleti ka manifesito eyo kyesoma naye bino birowoozo bye nga candidate si kibiina mpulira kutegedde yaani nera bande bamukulisaizinga nti watukoze bubi oyo tajingibwa mpulira si wakujja na lulekereke olekana olowooze mwana akkiriza byogambye Hajji ensonga za DP okubasuubiza nazo kanjira nzimya amazzi ntekewo nange abiri tulabe bw'alikwata obukulembeze kikyanakola Katonda bw'amusaasira n'abukwata waliwo omwami awangadde ate alina n'experience mu byobufuzi mwami ono ayitibwa Honorable Amama Mbabazi yazze n'akawaŋŋamula jjo
yakomyewo mu kibiina simanyi teyatubulidde go forward we yagirese naye yakomyewo naye yazze n'atubulira ebigambo bino nti ne bwe yali awakanya mmwe era yali akyaliwo NRM nti ne bwe yagenda abavuga yayogedde ekituufu 100 ku 100 mpulira nayima mummwe aba media nentegeeza abaana bange abaganda abaali basugumbya n'embabazi nenkugane baga nti baana bange kitaabwe alemereddwa kutoola na mukono gwe naga nti mbawadde ono naye bw'alemereddwa dabutavudde agamba tulaba omuzadde nga alemereddwa okulaama kyakola kiba kiki kiriwa Hajji agamba nti abo abaana bajja kutuula beerondemu omusika akirekera abaana kaakati nabo bwe gwali bw'abata oyo n'akola go forward negundi n'alaga egindi negundi n'alaga egindi era ne bagamba nti abo bennyini bali ku saakasi katemba waabwe bali omuntu kiki omu musumuzadde ku myana kaakati olaba gyakijjiddeyo olwaleero atudde ebbanga okuva luli abamugoberera nga tulowooza tugenda ku kigambo go forward tugenda maaso kumbe yatuwuddisa kakati kojange Segona ayali campaigning manager nga ye wa DP awulira atya bw'amugamba ekyo nti ne luli nali mpakanya naye nali eno ayo lusimbagamba tebawulira bwe mubagamba ebigambo nti oyo naye weeno abadda mu kusaakanya tebawulira bamala kutwala akaseera oli namugamba amazima naye najjukira kuliko eyampa ku lugambo olwansanyusa yagamba nti batubadde tukubaganya ebirowoozo ne Sejjusa nga maze okubagamba ebigambo ebyo yagamba nti sakasi wamweze muvuddemu oyo omusajja yatumanya nga tukyalina mu nsiko nibitulikola kakati olwaleero Sejjusa wamulabyeko mu katemba oyo mwamukwata tubiwulire eyo mwamukwata ne mumulemesa okujja mu bantu wate kitya gundi tabuddemu kaduukulu najja yesimbawo ndi bwamulemesa temukyamukiriza kwogera ali kwawuza resiti analemwa ebbuzi okutuga lintunuulidde naye yagamba nti katemba oyo gwe bazannya nga batudde eri mu busenge bwabwe bokka amuvuddemu tayekya kyeyongera bwe ne mugamba noti gwe gye n'omulamba akasirikale aka poliisi ka kopolo n'alyoka kwata mu mbinabina ti munoonya biki ebitutawaanya nga mutulimbalimba mpulira n'abivaamu mpulira mu mbeera eno amaama yakomyewo Hajji takomangawo bukomi takomangawo balabye ekintu kikaddiwa kakati ate babanga abatuleetera amaanyi amapya eyo yekka mbabazi yaliko yaliyawo amagezi yozayiwa amagezi gwe mulinayo eyo obwongo bwe bwanjawulo yavaamu ekigambo nze kyeyanjogerako era nekituuka naga nti mmwe gwabasinga ekyo ekisajja mwali badde mukiteemu nsiko nekitava nayo nga nkayanira ebya federo nagamba nakiwa nemugamba ti bannange mbabazi gwaddukira Nairobi ngaoli ku soseji z'olya naye kuba ekifaananyi olabe omanyi ani mu baddu abalimu Katonda kwe yayisiza olutalo luno lugwe omanyi naye Katonda yakugamba nti ekibuga ne bwe kibeeramu omulungi omu kale ndikisanyuye okula oyo nange nyinza okuba nga yenze Katonda gwe yateeka mu lutalo omwo n'agamba nti oba n'omuddu wange oyo mwali kale mugende muwangule ate gonjagaliza kufa newankubadde ababi baali mu kibuga omulungi omu yabasonyisa mpulira kale ne mugamba nti omuntu ng'oyo omugwa omutunuulira otya kuwulira Hajji kubanga bannange abaganda mutigikana wano bagamba bulijjo
kakati gye wali odduse ng'ogenze naye kakati yakomyewo mu NRM naawe onojja ate akugambye tagendanga abaddewo ogenda mutunuulira otya eyakulimba mutuli ku birala mpulira Hajji nze bwe mbatunuulira gwe genda otunuulire essaati ya Tumukunde gy'ayambala otunuulire n'essaati ya Jepamu bwefaanana amaama wamma ate kyogereko wano nkuba akafaananyi k'ekipande kiri alina kyakuba waliwo emmotoka ye mutambulirako ndabira ddala nga birina enfaanagana ya Jepamu eri eya luli kuwulira ono yabata n'agamba baabaana kusika baneerondera bali ku mulimu gwa kwerondera kuwulidde Hajji olinamu okukkiriza nti okudda kwe kulina kyekukyusa mu NRM tekulina okuddako direct babaza okudda tekulina kyekukyusa okujjako nga ffe abaganda ffe tunyigirizibwa okuva mu ye naye ngeno gamba tyogenda kumufunamu haramu haramayini nga tulooza musajja w'amagezi ajja n'ebintu ebintu bingi nnyo ebinene amagezi gwe mukwano amagezi kwe kwagalana nedda ssebo amagezi kwe kusonyiwagana nedda ssebo kiri magezi gage ne essence ki eva magezi ago tugafunamu ki nga asalirawo nze kunnemesa Hajji ensonga zino ziraba otya ez'abasiraamu abakwatibwa nti ba ADF ate ne bamala ne bateebwa nga tebalina musango ekikulu bibiri biri mu ngalo zaabwe poliisi enoonyereza ama enoonyereza ne pulezidenti gwe banoonyerereza 3 in 1 kubanga bw'otunula eggwanga lyajuwinze kulokotibwa n'okukwatibwa kw'abasiraamu ne kafuuka kakodyo nga boolaba covid yajja be bakola kye bakoze eno balangirira nti afudde covid n'otunuulira omuntu ne mukyalo we babadde mu maka gaabwe covid akwatamu atyo omu n'amutta oti n'asigala nga talina mu ddwaliro nti ali ku ndiri kale bye bireetera abantu okubuusabuusa ebintu bino bazanye politikisi ow'enkyana ekito ddala yennyini okuzanyira ku bwongo bw'abantu okutta obwongo bw'abantu obulamu bw'abantu nakinaki obanga ddala baamukutte nga weeri lwakitawoza kutegedde Hajji nomulabye omusajja eggulu wano nti emyaka ena ndi mu kaduukulu nga wakwata ki nga ne ku ssaawa ya leero obuuliddwa by'otwala mu kkooti byewabuuliriza ku oyo mpulira banna oli njagala mbalayirire gwe okuzannya nti ojja kukola olukujjukujju lw'omuntu ng'omuntu mu kulwanyisa obusiraamu kale ekigambo ekyo sikyogere kubanga kirabika ng'ekiwemula gwe wennyini gwe weeyambulidde Katonda oba Katonda yennyini yagamba mutume towange gwe mutume tolafuuba na lwa busiraamu obusiraamu si bubwo kubanga oli muntu afa naye obusiraamu bwange Katonda nze nja okubulabirira okubutaasa n'okubuluŋŋamya bwange omulimu ogwo gukola gwange olwo mu nsoloza mwalimu abasiraamu bameka baali bawera naye nga neno gye bali mu mwaka gwa Eid Lukaaga bino bwali tebunna kakati twali tetubimanye ebyo naye tebuliyo ye buli mbakuyitira obalabe abasiraamu olwatawaanira bwiriiri
okwagala gwe omuntu omu weewa omulimo okubusaanyaawo be baayokya abakristu ennamugongo baggwawo bugwi beeyongera bweyongezi be batta abakristaayo ennamugongo bakendera bukendeezi beeyongera bweyongezi kaakati olwafuubanya eki obwongo obwo butakola okwewa omulimo ogwegiringiri obusiraamu kambusaanyewo ne boono gwe si gwe ow'enkya kojja okwewunyiza nga oluddewo okufa onooba olyawo nga mutabani we omukulu aga nti nze Ddala nsiramuse baabuulidde nenkitegeera bulungi onoomuggyerayo jambiya ate onaabo kyamusobola akuze naye oyinza okuba tukyasobola nakugobagana naye ebyo tubyesonyiwe bijja kuyingira mu byobufuzi bwaffe ate bye bwonoonera eddala mpulira obwonoonefu bwe bwayingira mu Nigeria obusiraamu ne bwawulukukamu kaakati batta baana b'abantu beewamba beekolako ebintu lwaki obiraba eringa bikyamu n'obyagala wano nasaalirwa nnyo Felix Onama yali defense minister waffe wano ku mulembe gw'oboto ogusooka mu February 6 gavumenti ya Nigeria ne bagiwamba ne batta abantu bangi nnyo sayi ne guyika mu Lagos naye mu kusaasira ku bantu b'e Lagos yagamba bugambe n'ekyo tukyagala nnyo okulaba omusaayi ng'ogwo nga gukulukutako na wano mu Kampala minisita mpulira owa defense bino bigenda okutuuka biri wano mu 6 May bali yali 6 February wayitawo mbale kabaka bamuzinze adduse agenze biki era yavaamu ekyo nti bano babadde batya kulonda ne bagaa nti oyo Felix Onama n'omuyizi atta embogoye n'agitya ate tukyatyani mpulira okiwulire naye kino kye nasaalirirwako nasaalirirwa nnyo Felix Onama okufa amangu n'atalaba ku butemu bwa koni emyaka 2 mu kitundu ky'omu North bade manyi wamusaalirirwako nti kyeyakola kyali kubanga nti yaga nti omusaayi yali agwagala okulukuta mu Kampala mpulira naye yali kulabye okulukuta mu Arua kubaabwe bennyini ayiribya be yazaalibwa nabo mpulira kale no ebintu bino byetaaga kwegendereza bw'oyingira mu obukulembeze automatically become a father of the nation tososolamu nti ndi kitaawo Abannalwanda ndi kitaawo Abanyankole ndi kitaawo Abagundi ndi kitaawo Abasoga bano be balabe bano abasigadde bonna balabe kikibafuula abalabe basemberere bawulirize twala obudde kuba gwe mukulembeze waffe kutegedde Hajji naye I shall crush them I crush oguwa baleeta kizibu Katonda ekiro ekimu n'akukyusiza n'abo busirikale walulyanga olukunkumulinga babo nga bakutunuzaamu eno emmundu nti mikono gyo mpulira Hajji ate lulwa apana anya kandi ekifo kyopimiramu banno naye mbali kupimira naye bugenda okukerekya nakuwagulira n'abalalula one night bamuzinze kulembera bando bulungi wabaddewo ripooti omulundi oguwedde wajja n'otunuulira ensonga ezigwa mu ggwanga ne weebuuza okoosa okyola gyali nga ensonga aziraba bulabi odongo gyali ensonga alaba ndabe naye baavuddeyo leero
ndowooza nabo badde balabye ng'ensonga beekwese nnyo. Okoosookyola yazze n'atuula mu lukiiko ne banne ne munne gwe baamuwadde okukola naye omupya era bazze n'olulimi olugumu olw'amaanyi olulaga ebitiibwa byabwe abantu ba bulijjo lwe bayita okukangazza. Kale nno basoose kugaana kwetondera b'amawulire kubakuba emiggo. Hajji amawulire gano baŋŋamba ogategeera. Katutandikire awo Hajji. Ab'amawulire balyeyisizza batya mu kalulu versus security beekwate batya kuba buli omu alina department ye. Sentence waligivudde eno Essebo nti aba security balyeyisizza batya ku mu nkwata y'abamawulire mu nkwata y'amawulire yaabwe mu nkuŋŋaanya y'amawulire. Mpulira kaakati security oba baaganye okwetonda ekyo kya mbuzaale brought up y'omuntu amaka mwakulira z'empisa atambula nazo bwe yakuzibwa. Mpulira n'olwekyo ye ng'omuntu bw'agamba tayagala kwetonda naye linda ajja kuwummula enkeera naye n'emiggo baligimu kuba tulaba n'agenda yeebaza nti baakoze bulungi okunkuba nga gali amayinja agamwetobese ekibegabega nga gamuvuddeko nga takyagalina. Gwe tulaba omu ku basirikale baffe yagamba nti awange mutusonyiwe bino bye twateekanga ku bibegabega bye byatusikirizanga nabyo byatuwaganga okukola ekyo naye tebwali bugenderevu. Mpulira oyo aba yeetonze naye aba yeetonze luvannyuma ati gamala muyinga wolokokera. Mpulira tebagaa nti olukola ekibirokoka kituufu. Akaseera konna wolokokera kaba katuufu. Ono ye aja atudde wali amayinja gakyamugamba tajja kwetonda alekeyo. Mpulira Katonda atugambye towalananga ekibi ku lw'ekibi nze ndibawalanira. Mpulira kaakati ffe tugamba nti oba alemereddwa okumanya kiki kyayisizza abantu be yajja okuweereza kubanga teyajja kuweerezebwa yeye yajja atuweereze. Mpulira naye banga yempereza gye yava nayo mu ttendekero tugende mu maaso bw'abanga obuyigirize bwe n'experience n'obugunjufu bwe ebyo bye bumuweereza aba tusaze Hajji olwo aba taze bulungi kutuweereza. Aliwo statement zaishuinga nadde njagala kuzinoonya wano nzikubuuliremu kugamba naye kale ekirungi ompabudde bulungi Hajji oli atudde mu ntebe si ffe twajja omuweereza ye yajja akole ki atuweereze naye tatuweereza bulungi. ate ekyo vulaba nga tubakubiriza timuddeeko emabega nze ngambwako gwatagambwako waddukira ki. Mpulira akyawa okubuulirirwa n'okumanya akukyawa. Mpulira mu nkomerero ompisa ze zibanga za nsolo. Mpulira akaseera konna kabaddewo tabalwamu nnyo nsa olw'ensonga nti akyayo okubuulirirwa. Kaakati Hajji tutunuulidde mukulu Okoosookyola n'ebigambo bye yagambye nti ab'amawulire beeyitiriza ekibakubye emiggo omugamba togenda wali n'agendayo omugamba nti babakuba emiggo okubawonya kuttibwa. Tekibakubye emiggo kubawonya kukola ki kuttibwa nti era bakyaba batta bweri gye babalaga bonga poliisi ebeewunyirizaayo. olaba ow'amawulire bagenda naye mu ddwaniro abaanonyeyo mmere gaba gavuga ku front line n'ow'amawulire nga yakulembera bagendera wamu. Mpulira yagamba baba bawonya kubatta teri baba nga poliisi erina obukugu obuwunyirizaayo. Kirala bannange bwe tubanga tukola statement zino tuzikole nga zijja mu bifo bye tulimu ate nga zijja ne gye zigenda. Mpulira nkutegedde Hajji
experience Hajji twagyesibako nnyo experience twagyesibako nnyo experience politicians ne civil servants nga tulowooza nti nno ebeeba wadde obukugu naye bwe tusitadinga omukulu wa poliisi emyaka amaze 3 mu poliisi experience Hajji tekyalina makulu mu kusaavinga oba omuntu aba aganye buganyi okukwata doctrine y'ekitundu kubanga emyaka gyalina mu poliisi twalirowooza nti kyakola kyali badde kiki ekituufu oba mmwe mutabasomesezza bulungi ate siribasa ekiwuka mpulira kyenjagala nkubuulire obunnaddiini tebabuzaala basoma busome mpulira Hajji father ne seeka tazaalibwa nti bazadde seeka bazadde father bazaala muntu mpulira era agenda okutuuka okugenda aga nti nsazeewo ngenda kusoma bwa father nga akubye emyaka 2 okusinziira gyazayita okujja okumalako HS kituufu obuwangwa n'empisa ze ezawaka aba azirina fule ezamukuzibwamu olwo atandika ate okuyingira mu mutendera omujja ogw'obuweereza tolaba bwitana buweereza ogw'obuweereza si bufuzi mpulira gwa buweereza kaakati nno bamusanga nga omutwe gwo gwa katwewungu obwa fwaza tebamujjaamu katwewungu obwa seeka tebamujjaamu katwewungu kasigalamu mpulira seeka oyo nti tagendeka lwaki tafaanana na balala mpulira obubumbwa ekuzibwa byebireeta ebyo kale nno n'olwekyo oba omupoliisi amazeemu emyaka 3 oba amazeemu ameka obubumbwa bumusigalako ebigambo bino mpulira nga bigamba abazadde bakuze bulungi abaana kikyo kyennyini baleme kutuweereza baana na byana oba birerya mu baana tugenda obakwasa emirimu fabataliyo gye babakuliza nti suula omuggo oyonoona omwana Hajji olinga agamba IGP ogwe bagusuula ng'akula gusuule mpulira kati mu mbeera eyo Hajji era nja kukuleetera ebigambo bino nga biva ate kati amumyuka amumyuka ne mukama we bazze n'olulimi oluneneko oluneneko luno nga lulaga kuba ke kaseera bashwalinga eggwanga n'obweraliikirivu obuli mu bantu nti ebw'okulonda nga Bobi Wine bwe yayimba nti obululu tebutwawula tebuyinza kutwawula kakati naye ebigambo byawe bigumu nnyo ne munnaamu myuka yagambye mujja tulaba akatufaamu singa temweyise bulungi kintwala wali Hajji abalonzi beeyise batya obulungi basanyusa ab'ebyokwerinda baleme kubaawo bulungi ki bwe balina okweyisaamu ab'ebyokwerinda bye balina okupima bagambe nti bwe abantu beeyisizza bulungi naddala mu kaseera k'okulonda kano kaakati mu kaseera kano abantu bakimanyi tujja kwambala masiki tujja kwewa amabanga naye amabanga agateekebwawo oba bujja kuba obuvunaanyizibwa bw'abalondesa otugenda okulondera mpulira nti wantu muyingire wano muyingirawo bana oba mutuula 5 oli ng'agenda ng'onaagenda ng'ate ekibinja kiyingira like that awo kijja kubanga omaze okiteekateeka naye bw'onoddira bw'olina okuteekateeka g'obalagire bo beeteeketeeke oba olemereddwa okuteekebwateekebwa kulina kugira mu biragiro byabo tukwasizza obuyinza ku lunaku olwo kubanga wateeka okubaawo tent erimu entebe 10-15 nga muyingira ku 15 nga mutuula agenda omu wali ng'agenda kabalu nga bamuwagabwa ng'akuba ng'afuluma ng'omulala addawo agabiri bwe gaggwawo ng'ate bateekawo abalala kyanguwa mpulira kwegamba enneeyisa eyo yesuubirwa gye naalirabye eyinza okutukwatizaako oli obutamugamba nti atuuse baleme kkayanira mu layini mpulira waliwo omusajja mukulu yali nnyo wankizaawe mabega mu kunyiiza abantu yagamba the police has the right to shoot
emabegaawo yakomyewo nagamba abagenda mu kulonda n'otwalayo effujjo ye yayita effujjo genda yo at your own risk. We are very prepared and we recruit every day. Tibali prepared. General Tumwine owa security azze n'ebigambo era population byetatute buki bulungi kansuubire Hajji naye omugambiddemu mu abo abagira eyitamu eno bw'omugambiddemu mu abo kiki security organizations Hajji zonna nga tuzizingidde wamu eziri wansi wa General Tumwine zo woziwa magezi ki mu kiseera kino eky'obululu? Omusirikale ye muntu ow'empisa esembayo okuba eya waggulu ne baba mukulu nga nze bondaba ndagirwa bulagirwa so seesalirawo olagirwa bulagirwa okuva ewaani Hajji eri mukama wo abakutwala mukadde ako nkutegedde kano n'olwekyo awo kati nga Tumwine bwali gw'omwogerako ogwo omulimu si mupya saagala awole nti ebbanga lyamaze nga tuvudde mu nsiko avudde mu ddwaniro agenda alitoreoretinga wano yeeyongera kuwandiika bipya byaba afunye byawandiika byagatta ku bi experience gye yafuna okuba mu ddwaniro nga tulwana gamba bino yeeyongerako bitono naye ebikulu byalina kubanga oledde yajja nabyo mpulira naye bw'abanga mubuuzizza nti twatta bameka nga kati boolabaawo ne bagulu ekyalo n'ogenda okizinda lumu nga tuli awo essemuto omuvubuka yakuba enguuli ye n'agenda akuba omuntu esasi n'amutta ne bamutwala mu kooti maaso n'awoza kati omusango ogenda okutuuka ewa CHC chairman of high command kyabaga nti ebyo sibiwuliriza yabadde mutamiivu nti munange gwabadde mwenge nti aba muleetere ekidomera ky'enguuli kakati mukiteekaawo n'emmundu mugiteekaawo tulabe bwene ekibalirira bwene ekisitula mukube oyo ayamukubye yabadde amulaba chairman wa high command bwe baamuyitiramu kyone kyamukubizza abantu gwabadde mwenge n'atumya ekidomola kiragire kikuba omuntu oba mwenge gwe gwamukubye kyamukuba ekidomola ate nga kikuba nagati kisimwenge yabadde oyo so byeyewozaako temuli era sebe firing squad yamuweebwa n'ateekebwa wali era kyayamba nnyo kinene okukkakkanya effujja eryali badde liva mu mawulire mu nsiko kwaba abatamiivu bananywedde gwabadde mukya mwenge yes nti nagenda nenywa nange nenzita buli alina gwasse neyekwasa engulu kale gireete tulabe neemukuba mpulira anga mwalina disipulini abantu abo twali bajjeeyo simanyi era twali awukaganye n'abasirikale b'obote naffe mwali mujja bafaanana tujja kufafaanana mpulira abatuwagira baali buliddwako gye bagenda mpulira bw'otuula mu baasi wali otuddemu ne mu mmotoka ez'ebika ebirala naye bwe bapaasenja abatudde mu mmotoka omwo omuvuzi n'abakuba mu binnya omulala n'akuba omutwe n'agukolera ku nnyindo yo n'olumizibwa osinga kulumizibwa kulaba nti obulumi obuseeka kwani ku muvuzi avuga bubi kaakati nnuggwe byogamba nti eyo yenkola yammwe si ffenna nti tubeeramu ebyo naffe bitugwako buki bugwi mpulira bitugwako bugwi tebijja butereevu tebirimu nti tubirina muhayirake nti bw'obeera wa NRM otambula bwoti gamba sibikolwa byammwe mwenna mpulira ono Hajji mwamusudde kantunuulire kadaaga Hajji lwaki omuvuzi wa baasi asuula kadaaga kaakati ebyobufuzi bino gino gy'emyaka gye tubikoleddemu nga tuli bakulu
mu myaka egy'enkaaga nga tuyingirira obwetwaze ffe twali bagoberezi nga bakitafu bwe bali mu buyinza bwe bali mu byobufuzi ebyo era natunuulira Daudi Okyei, Amos Kalule Sempa, Masembe Kabali, Daudi Kyonje mwongereko? Daudi Okyei wasoose. Grace Bingira, Abu Mayanja, n'abalala be baakulembera obote okumuleeta e Buganda naddala ewafuwa n'ebulemeezi ebaamunaanika. Ng'era nga bwagambye nti ebyobufuzi tebinaba kuggwa wabeerawo tension nga waliwo tension ebibiina biri bibiri naye nga biri bisatu nga waliwo DP waliwo UPC waliwo ne KY naga nti bwe tunaaba tutuuse tumala tukkaanya ne kabaka ono emirembe gijja kubeerawo era tujja kusobola okuwangula obululu. Abantu bano olw'okuba baali bonna n'omusajja oli obote kibaba balwanga nga kabaka tamumanyi ne bamukulembera ne bamutuusa obutakuluisaayo enzikiriziganya yatuukwako era ntutta n'omukago ke UPC KY era ya gavumenti eyali ya alliance mu bibiina ebibiri ne ku ssaawa ya leero obubonero obulaga obumu ku bwasigalawo ye bendera y'eggwanga ya bibiina bibiri. DP gye yasooka nayo nga Beni amaze okulya yali ya DP yalimu ekiba ekyeru n'ekya kiragala nga bwekyali kati kubona kati erimu ekyeru n'ekyakiragala. Kaakati naffe bwe tujja mu buyinza aba alliance eyo kwe kulonda bendera eyaffe nga black ne red eyo UPC yellow ne white ng'eyo kabaka yekka mwe mwavu entoogo ezo zikola era yolaba wangu yagala okutuddeko ne mu Hansard ezaaliwo mu 94 nga Tuberi Okenya agamba nti bendera eyo tugijjewo kubanga etegeeza Buganda na UPC kubanga yali wa DP teyakyagala n'erinnya eyo Uganda tulijjewo kubanga litegeeza Buganda. Ye erinnya lye yali ayagala bagituume ki? Nveera. Ekya Uganda kiveewo. Kale nno olaba emikago egyo bwe gibeera naye nkulayirira nti obote olwatuula ku ntebe Buganda ne kabaka gwe yayimukirako gwe yasookerako gwe yakuba amavi ddala nga bamuleese. I cannot spell his name. I don't know. I can't spell it. Ola bwabereega sirwajja okwota ddala kaakati nno ne ku bino nga bw'obiraba tebasoose kadaaga yekka. Nze ntunuulidde abantu bwe tuzze tutambula nabo okulafuubana ne revolution eno bangi tetukyabawulire gwe kati sejjusa gwe twayitanga tinyeefuuza omuwulira bw'otamwogerako mba sijjukirayo nabikolwa bye bwebale nnyo ate ne bw'omwogerako ekinzijira amangu yenfuluma gye yafulumamu mpulira. Kale nno obalaba ngaabo tojja kugamba nti otunuuliddeyo kadaaga yekka n'abalala bangi abazze bafaananawe batyo nga basikkatira nga babeera abandoned. Kale nno n'olwekyo ekyo mumwe abavubuka abajja nga tugenze ebyobufuzi mu bizannyo n'obwegendereza nti bw'ojja mu byobufuzi toteekamu bubuukuuli toteekamu makuuli bukulukuku hadozi ezo z'oteekamu zireeta obulemu zo zisigala ku mitima. Kaakati olaba olwaleero lunaku lubadde lwa kizikiza gye tuli eri e Buganda kubanga lwe lunaku obote luyatulumbirako ng'alumba eggwanga lyaffe nga central government erumba gavumenti ey'ekitundu n'enyaga central government n'enyaga obuyinza n'ebyobugagga n'ebyo byonna ebya gavumenti ey'ekitundu ng'egenda okubiwa bannayuganda bannansi abalala
24 Mei lunaku lwa kizikiza. Kino kizikiza kya Buganda. Mpulira. Kale n'olwekyo eyo wango bitulire kizikiza kino kitubadde tujjukira olwaleero n'ekirimu bino abo be baakireeta. Mpulira. Naye bw'obanga otunudde ebizibu Obote bye yaleetera banywanyi be tebibalika. Mpulira. Era bwe bantu be baanyiiga omanye ekyaddirira ku bantu beeramu batta kitaawo Obote teguwa tuzaalira omwana agenda okutumalira abaana. Kitaawo Obote batamutte. Era Museveni kwe kujja n'agenda ajjayo maama we n'amuleeta eno e Kampala n'amukuumira eno tumaze okuwangula. Kale nno obiraba? Mbiraba. Ebyo byonnyini by'otunuulira obubuukuulya bwagenda buteekwamu ne batusanjaga mu lutalo olw'olunaku lw'olwaleero okufa obufi. Mpulira. Bwe bagenda okuba Amini ng'atutte Omulangira Simba muto wa Muteesa n'aga nti wuuno muleese kono kakati naawe bayimbira n'oluyimba nti beekanga kiyubwe ng'omusota gwagenze dda. Mpulira. Kale nno bw'otunuulira Muteesa ng'atuuse ebweru adduse mu ggwanga muno yagamba nti bonna ababadde mu lukwo muno byonna ebintuuseeko nabo bagenda bigabanako. Mpulira. Era Obote ono azannyira amagye tagategeera nagategeera agakonfyuzinga. Mpulira. Naye ge gagenda okumugjako naye nga sinze nga duumidde. Bali babalala. Kigambo nga kyali kya bunnabbi bulala. Mpulira. Kaakati nno bw'otunuulira emba ya revolution y'Obote gye yaleeta egenda otuvaamu yatuvaamu na bukaawu. Amini n'ateeka engova yatta abalango n'abakyoli bangi nnyo nga wangamba babasekula ne mbinu. Ate nabo abasekula b'embinu bano abavudde Tanzania. Kaakati ogenda okukkakkana nga gavumenti bagivundise. Abantu abaali basoba mu 2000 be baali e Luzira muli abalangira n'abambejja n'abaali abakungu ba gavumenti ya Ssaabasajja na biki n'eminywanyi. Mpulira. Kaakati Amini n'atebenkera. Ate bano ba Museveni ne badde Tanzania ne bajja bayeekera Amini. Mpulira. Kaakati mu kumuyeekera nga emundu zibwatuka Daaki oluvannyuma lw'emyaka 8 mu Gwomwenda Amini n'agenda. UNRF nejja. Olaba obubuukuuli buno gwe butunuulira Kadaga olwaleero. Bw'ogenda otegaatega. Bw'ogenda otegaatega. Kaakati sooka ombuulire Dole gwe batta naye omukaga yakulembera olutalo luno ku lujja eyo n'ayogeranga ne ku rediyo Tanzania Ddala Salaama. Bammaza mu Uganda ennaku mmeka? Emyezi 2 n'ewiiki emu. Ennaku nga 67. Mpulira. Kaakati nno bw'obanga okitunuulidde ebyo ebyobufuzi ebidevelopinzi mu ggwanga lyaffe naye tetumanyi ddi lwe binaafuna stoppage. Ddi lwe birina kkomo. Bigenda kkoma wa. Bwa. Mpulira. Kaakati ne bajja nga beekuulako abavudde Tanzania baali beewadde emyaka 2 bajja 79 baali balina okumalako Mei April Godolo gwali gwakatandika ogw'79 n'ekinaana kiggweko tulonde mu 81 naye embeera bwe yakakanyala bano badde eri bino bibeera binaayisa kyeyavaaga nti owaayi omwaka katugusaleko tulonde ensi efune obukulembeze tufune obuweerero. Mpulira. Obukwakkulizo obwo bwonna bwe nkugambye obuli mu byobufuzi ebya developinga wano ne baleeta obubuukuuli. Pawulo Muwanga yali kagezi mu nnyo mu byaki mu by'okuvunjagana okumera nnyo bintu by'ekiyayiyayi by'ekijinga. Mpulira. N'akyusa eno ewaffe Buganda gye yamanya nti UPC tebajja giwa kalulu
constituency n'atuwa ntono mpulira eri gy'anaawangulira n'ateekayo constituency enki nyingiko nyingi kaakati okugenda okukkakkana nga balaba akalulu kagaanye dipira ekawangula Pawulo Muwanga n'akoba essimu ewa Nyerere nti owa kye ekiri eno abantu be twanunula gavumenti be bagitutte n'agamba tombaako ky'oŋŋamba byonna nabigira ki nabibawa kakati mwe munaamanya obudamu bwammwe mpulira olwo Pawulo Muwanga bamuzibula amaaso abava embaala ababadde bawanguddwa ng'ate be balangirira ene Kampala ku rediyo abava egindi kaakati ffe wano n'agenda batusosola bagenda batwetooloola bwe tuti Buganda neesigalawo obukodyo obwo obulaba mbulaba neesigalawo be yayimuka nga bamuyise talina weeyensimba Pawulo Muwanga yali chairman wa military commission awambye chairman wa electoral commission sekono bwagenda okutwala entebe 78 ng'alangirira nti jangu oteekinge gavumenti oteekinge olonde gavumenti atalina waagize eki weyeesimbye atalina weyeesimbye mpulira nga gavumenti bagitwala ono munywanyi wange nga bali kabwanango nabali kubanga bali mu kikosi maalum bano bali mu Fronasa Museveni era njagala okukulaga nti olwo ye yali enkomerero ya UNLF abagirimu olaba Fronasa yegimalawo andi batwagenda mu nsiko Fronasa ate simalum bagirekawo kati olaba Museveni bwavaayo neekuba ensiko nga tebakanyiza naye ng'abasuula gavumenti ya Amini baali baki mpulira abaali bananyini UNLF baali baki si beebo kaakati nno nawano kyemputenga nti byokola bigenda biddingana nawano batudde mu seeke ono nebamusidelininga ne bamuleka noono bw'atamatira naye yeekubye enki ensiko ye ey'omulembe oguliko mpulira kale nno wetugambira nti Katonda anaatuyamba atya okusobola okutuuka ku bwenkamunkamu obutalina bunkenke buyitiridde bwe buti mpulira kale nno bwobanga otunuulidde omulimu ng'ogwo olwaleero tugulabye enkiiko ezibadde zituula oziraba baga nti abakadde temujja kgenda kyankwanzi wazira abapya bwe mugendayo bwe babagobayo mpulira kakati banyo nti ojja kuyega bano ate abapya obakyami kyokka nga omukadde omu eyakulira abakadde bebasindiikiriza ye gyali ndoza munaye yabakiikirira kakati tugamba nti kale bitambule bwe bityo kale nno n'otulo bobanga obitulidde olwaleero tuwangudde kubanga ekyendabyewo wano olwaleero mu myaka gye6 twalinanga amatiimu aga East Africa gundi gosi egigaanigaani naye waliwo lumu Tanganyika yaleeta ettiimu 2 emu yava Ddala Salaama endala neeva Morogoro nezeetaba mu ziro nga bwolaba zino ezaffe ze tulina kaakati baziteeka mu bibinja Ddala Salaama neeva mu kibinja kirala ne Morogoro neeva mu kibinja kiki kirala ne bajja nga beerya ogenda okukkakkana ng'ettiimu 2 ezifaanagana ze zisigadde mu ddiiro Morogoro ne Ddala Salaama nga bonna be Tanzania olwo nga tugiyita Tanganyika simanyi ogiwulira Tanzania versus TZ kaakati nawano no bwe gubadde nga Kadaaga senior NRM member kubanga ye vice chairman omukyala ku lukiiko lwa Ssaako olwa waggulu mpulira okiraba mpulira kaakati nno bw'abanga agambye nti oba bandese kanzije ng'omuntu naye tekimugjaako kiri byonna ebikolwa bye byalina
si byeri si bya DP si bya nupu si bya FDC naye byani byenaremu n'emirimu gyonna egy'amaanyi egy'ebbeeyi gyakoze tagikoledde pate ziri agikoledde pate eruwa eno naye nga bamusasudde bubi kati ensasula obusiraamu batugamba nti omukozi gw'okozesezza musasulirewo nga n'entuuyo ze tezinnabakkala ensasula Hajji newankubadde omusasuliddewo naye ensasula eyinza okuba ya kikonde oba ya ssente bagamba eyo baswahili babiryayo oba akalinga kugereesa ti asante ya punda oba baga ni mateke ti okusiima kw'endogoyi kusamba kale nno nawano bwe kutyo okulonda bakugize eki bwe tukulabibe kutambudde oba nga pata yaffe ya NRM bwetyo bekutambudza naye se tumanyi kiki kye tusigamba n'atuddira mu bigere naddala abavubuka bano kubanga bakoppa ffe nga naffe bulwakoppa bali kaakati okukoppa okwo copyright ezo zigenda zeeyongera zijja kuviiramu ate ddala eggwanga lyaffe okuba ekisiisisi olw'ebyokulabirako ebitugwamu nga tebituyamba tebikola tebiraga kati awo tekikuwa mukisa nti osimba layini mu kibiina kyo n'okaddiiramu wazira gw'omanya bumanya nti gwo buli kaseera obanga nkoko ya mutamiivu lwekesa lwebala okubeeramu NRM bagijja ku magi obanga nkoko ya mutamiivu agijja ku magi naye bugenda okukeera ekinkoko yange ate giwalidde tiddi yate ademamira kale naawe ate wayinza okujja ekizibu ekirala gwe teweemalaamu naye ng'ate ow'okukimaliriza mulala mpulira gwoyo gwolese ku kkubo ng'ate yali mu layini y'okukigiraki y'okukimaliriza gw'osudde Hajji kantunulire Rebecca Kadaga asaavinze kuba yali deputy katumutunulire kuba she's the outgoing yasaavinga ku lwa second vice president his excellence najja nasaavinga egigye 10 naye ekinsobera Hajji ewammwe omuntu okuva mu kifo asooka sikando afuta sikando nti tewaliyo muntu kuva mu kifo mirembe nti tambula baba genda bwoti kale nno naawe beera bwoti Kadaga judde sikandos nti okuva leero twawulira ye kennyini yavaamu ekigambo bannwanyisa olwavudde mu State House n'agamba ekitiibwa ky'abakyala kirinyiriddwa bazze bannwanyisa ne ku kifo kiri nakitwaza maanyi ekyobwa deputy obwa gundi chairman national chairperson ekyo nakyo yakitwala tumutunuulidde atuuse mu parliament bayagadde omuggisayo olukujjukujju mu ngeri y'okumutwalira omutwe gw'omuntu Hajji kyewuunyisa oli n'agenda n'atema omuntu omulamu n'amuwa omuvubuka alinga omulalu nti bamukwate ku parliament ng'atwala omutwe gw'omuntu mu woofiisi ndowooza n'abaali balina okugukwatira mu woofiisi kirabika ndowooza baali bateeketeeka awo bw'ate onazze n'omutwe ani yagumutuma situuliranga na musango bwe gutambula katunulire sikanda zikoona Kadaga ebyo byonna ebyo njagala okukujjukiza Kenya bw'eteekawo ekibiina kya Mau freedom kwagala kulwanyisa abazungu beefuge omusajja Kimasi be baali ne Kinyata ne banna abalala mu kibiina ekyo naye baakola olutalo olw'ekinnassaayansi ne bagamba nti ku 5 tujja kuttayo omuzungu abasajja ne babeera ku bunkenke akalimye kagenda okuluma mu ssaawa 5 nga bazigambye nga amasimbo gayitingana simisi bamuse ne balwanagana be baatuulanga mu nkiiko cabinet ey'abazungu
nga ne Kimasi zimuleeta nassaako omukono oba babadde 12 n'aba wa 8 n'aba wa 7 Kimasi bagamba nti abange tubadde mu lukiiko bayisizza bino ndubaddemu mbadde namba gundi ne siginicha yange kweri ku lupapula mpulira ebintu ne bikaawa kale nno ekyatuusa mu ekyo gavana n'aga nti abange kampita abasawo n'ayita abasawo abannansi bonna kandi omutwalo gw'edda Benz 18 ng'egula omutwalo gumu mu 8 ogwo okati okuyimukira mukama we kankakaawo oli n'akusimba mpenkoni bwe neebaza n'akalevu nkakuuta webale nnyo kaakati nabali be baali ng'abagamba nti bannange twagala mumpe eddagala erinansobozesa okukwata ani Kimasi Kimasi ng'eddagala limaze okukola bamukwatira mu nguudo za Nairobi era abazungu ne bamutta oyo Kenyatta n'asibwa emyaka kumpi nga 7 era okulya oba prime minister oba yasooka prime minister oba president yava mu kaduukulu okujja okugira ki okutwala obuyinza naye kenjagadde okukolaga ke kano East African bagitanga Federation lupapula oba East African Herald lwakuba olw'amawulire nti mu bwetaavu obuyitiridde olw'obuzibu obuli mu Uganda ne gavumenti Engereza yasazeewo n'eyingirira ebyobusamize mpulira kubanga yayita bakyondwa bali ne bamuwa eddagala omusajja ne bamukwata kaakati na wano ekyo budolabanga ebyo obiraba si bipya ekyafaayo kyompadde Hajji bade manyi kyasooka kadaaga awa okweragiza okuleeta eddogo olw'ebyobufuzi ebyokwagala okuggyawo omuntu tebisoose leero twabira Kimasi ne mu Kampala mulimu oluguudo lwe bayita Kimasi Road kaakati omusajja oyo ono Kimasi bamusala omusango ne bamutta ate kubanga jjukira tiyattanga abazungu ng'awadde ennaku n'essaawa mpulira Kenyatta ne bamuggalira buggalizi yava mu kaduukulu n'akulembera eggwanga kaakati nno nawano okitunuulira nabano gavumenti zandiyingira mu bintu ng'ebyo ebyekirogo mpulira tukole tutya bonaomutwalira omutwe ne bamala bagusanga mu ofiisi abuuka ku musango obutemu tegusobola mubuuka apaana era nebyakalulu teyabiyingiddemu kubanga yali badde musibe bakusiba ennaku 18 okusobola okutandika okuwoza nga babuuliriza ogwo gumpi mwaka mulamba n'okusoba ng'otaataaganyiziddwa n'ekifo bakitutte dda kale n'olwekyo ndobubongo obitunuulidde ke kali osanga kagamba tibavudde emabega nga banwanyisa banne era yakoze bulungi okugamba nti asi bibiina by'opposition naye ekibiina kyaffe mutuli mpulira natunuulira mwannyinaze Nankabirwa ne muwala wange Namuganza nga beesibye ku mukazi nogamba nti ne batuuka ku ekyo kiki gwe Nankabirwa tondaba kufa tojjukira nti mu Katonda mu evolution y'ensi eyinza okujja ng'ate kadaaga oyo is the savior Museveni Sambu akalulu mu 8 sali wa UPM mpulira naye olaba gye beetooloolera n'obeera nga kati oli wansi we n'okukamunoonyeza omuzira kubanga obuzira bwasooka si kunoonya kalulu wazira kunoonya mirembe mwegyo emirembe gye mubuuza nti owai tugenda okukuleetera Abaganda kinaaba kikya mu kino na kino na kino kyanze sina mbojja ndi Abaganda na Bwakabaka bwabwe abo tuliva mu nsiko abali b'Abaganda abali babanga kyebakkiririzaamu that what we shall do mpulira naye nga luli bwe yayitaawo ng'agenda engoma nga nze mulaba
nga tomulabawo bwasemulabawo naye mu kaseera kano yes Katonda akusobozesa n'omunoonyeza akalulu otasobola muwaluli kesasobola kumuwa luli nenziramu nenkyacancyanga omuganda kino obwakabaka bwange bwaddawo mpulira oboto bwe yaleka alesere ng'abusanguddewo n'eggwanga lyange ku maapo ne likomawo nti Buganda weeri mpulira n'ennono zaayo weeziri mpulira kaakati nno n'olwekyo nno bubanga muli mu layini ya byabufuzi ng'eyo togezaako ate kutuuka kuyitawo kubanga mujja kukeera enkya bannaggaga abaayitanga ku Laazaalo ne batamuwaayo nakaakulya naye bagenda okugenda okutuuka nga bagenze Laazaalo gyali mukama wange Laazaalo njikira olugalo lw'omu mazzi n'agamba nti wakati waffe waliwo ebbanga ddene gwe naawe nankabirwa akantu ako akegendereze kubanga ayiseemu ng'eyawayitiwe mpulira naye ebyobufuzi biringa nso ya vivi bwe liyimirira awamu oba mulema naye liina kubanga lisugaasugana liri flexible terina kwegolola terina musumaamu mpulira nti lisumaamirawo olwaleero luba lulwo ng'enkya lwange olwaleero lwange ng'enkya lwagundi olwe lwatuuka bamugjayo mu paalamenti ate yabikolayo ebyabimanyi nti binaabeerawo twati tunaba kugenda kuwa mukalulu amazima era singa yali akimanyi teyalijjayo mpapula naye yazijjayo asuubira teyalijjayo njala kuwalakata munne bw'atyo mpulira naye ng'ate entuuyo z'omukazi oyo n'omusaayi gwe ate gwe kw'osinziira okuba n'amaanyi agaliwo olwaleero kw'osibidde ge gakuleese era nti Hajji bayibuli gy'otera okumbuulira era mwalimu ne Yuda obulamu bwa Yuda bwali gyebuli teyagenda ku miragi kwetuga etuga akaseera neyeeyimbamu ogwakabugu nagira ki neyeetuga nikituga ng'alaba ebintu bimubijiridde ebibiina byakulabirako bwe tuba tukola ebintu bino babyeyambi ojja kucacyanca bwakati obanga kati naye bwobanga mutabani wange gwe tuzadde nga tuvudde mu ntalo awezezza emyaka 35 ng'ate twagenda mu nsiko nga nankabirwa agenda Kampala ava ekibuga agenda kusoma okiraba mpulira kaakati tali mu 5 agatandise okugasiba bw'abanga kakati gy'alaga okyamusuubiza akyalina essuubi okumala emyaka emirala 2 ng'ali bw'atyo emyaka Katonda yagituwa gigendera n'ebikendeera webale nnyo mpulira kale n'olwekyo tulina okutunuulira ebintu bino bw'oba onyigiriza munno n'olekamu n'ogamba sikulwa ng'ate Katonda baali baapasudde omulembe omulala ate gulifubutukira mwoyo ate mwoyo mwendisinziira Hajji naye yabadde waddembe okuwagira gwawagira okuwagira kulala n'okukolokota nako kulala okulinnyirira n'osoggola omuntu kirala mpulira gwe abadde mu paalamenti nga muli mubimu ne muyiseemu mwenna ate gwe n'obyerabira tunoluka obisoma opposite oba yali yeegwanyiza naye ate kati gwe wakati yali yeegwanyiza kati yatuuka obanga yalaga nti bwe najjawo ono ekifo n'akitwala Katonda yamulemeza kiboga era katuuba kulonda sipiika mulala mpulira ate banaddala ne bagamba nti ate gondi bamuyite nayajja abeerewo kale no ebyo omuganda agamba nti bawa omukira ataafwe mpulira owange omukulu yatugambye nti walina esente zeezo nti kino nga sizimanyi bw'ayita akaseera amaze okwatula ebigambo ebyo oli n'akuba omwasi mpulira aze engulu mpulira ogenda kumuga nti owa ng'omukazi esente yali azeeganye tiye tonoonya agenda kwekuba nsiko emisinde gy'otwala
ng'olyazza engulu. naye ng'ebyola by'ekkadaaga si byakadaaga yekka naffe ffennyini kamwa kwogera abantu abafaanana bo batyo gye bali b'omulimu katonda gwe yabateekamu gwa shiitaani mpulira kuli olyoma bannaabwe kino bwe kivaako asikiiminga kirala n'omugamba nti oyinza okutula ku ntebe 2 oba 3 mulundi gumu tekisoboka obanga olina wootudde gw'ate ekikulwanyisiganya ne munno n'otuuka n'okumukonjera nze bangamba nako Nadduli wa ADF nti oli awagira era awandiika abagenda mu ADF olwo yamvunaanira mu busiraamu akuyisa eri naye muzeeyo n'agamba nakati ng'akalulu kange omusajja yakola nnyo kaakati ate abantu abo bonna be yaleeta ate bayagala okuwaayo awandiika ejja eddala ligye libate lwaki teyatwala eri mu ntandikwa ng'alondayo omuntu temugenda obuulirize ku ebyo agenda okutuuka ewa eruweero nga waliwo abaddewo n'owa ADF zinagamba nti obanga mmanga nti wa ADF noonyezaamu aba ADF aba bw'oba tobamanyi ndeeta amaka mpulira